omukulu oyo amaze okuba nti akitadde alangiridde mu butongole ekiddako kyonna ani amugoberera twagambyeko ku nvuuvuuma eziraga nti n'omutendesi yennyini alabika yasuddewo ttawulo mu ngeri ya lukwesikwesi era nga bagezaako okwogereza ate gwe baali bagobye oba eyavaawo mu ngeri etategerekeka mukulu yisaabire akomewo wabula amawulire ge nnalobye mu nsonde neekusifu ate waliwo ne kirabu endala ate nga naye era y'amaanyi egamba nti naffe yisaabire kwetukola ki kwetufiira yisaabire oyo alabika afuuse wattunzi wakati wa kirabu zebbiri eya vipers eyali yakamuta ngeri etategerekeka ate ne kirabu ya ura katukyogere bwetyo wakuba nti sinnakakasa oba akkiriza ssente ezimuweebwa ku ura n'okutwala obuvunanyizibwa n'abamutwalo babakkiriza naye nga ettiimu ze ezebbiri vipers ne ura yandibanga waliwo eriko bitundu nga 7 ku 10 okubanga emaliriza yisaabire agikwatemu agitendekera omupiira yisaabire nno ayogerwako ayinza okuba teyasambira vipers naye ura egera yayisambira ku mupiira n'agitendekako n'agiwangulira ne ku kikopo wabula ate nga mu byokutendeka vipers yagiwangulidde ddabo kuba nti yagiwangulidde ekikopo kya uganda cup aye n'agiwangulira n'ekikopo kiri ekya liigi kati naawo wetulinze tulabe amalira wa yisaabire nga ne ttiimu gyagenda okugendamu oba gyayagala okugendamu ya vipers abazannyi baddukayo emisinde gyotulabanga so nga ate eri ate ku ura nayo eriyo ebabonereza ebakwatamu nti gyo twalabe wano nga sayidi bamukuttemu ku kigambo ky'empisa byonna wano birinde ku bbs final tujja kuba tubikutuusaawo kakati naawo njagala okuddukawo tukkirire butereevu nnyo ku kimu y'eggwanga nga bweyimiridde wali mu ggwanga lya Morocco lunaku olwaliro ssaawa nnya zijja kuba za kiro ttiimu y'eggwanga ejja kubeera mu nsiike n'emigye nga tugezaako okulaba nti ate tutangaaza emikisa gyaffe egy'okuba nti tugenda mu mpaka za AFCON zigenda okubeera mu ggwanga lya Ivory Coast kinaaba kitya ttiimu eno okusinziira ku setup yayo ffe tuli batendesi naye omutendesi kyonna kyanaatuwa twagezaako ojja mu ttooki tulabe omuwuutanya ayinza okuba nga ali ku foomu kadde kano yaani eby'ennaku zino bya foomu bya class abazanyi abali wakati awo bonna ffe tubeesiga okuva ku Awucho Kalidi Taddewo Lwanga oyo gwolaba ku lutimbe Bobosi bya Ruhanga kkirizo bagamba in fact wadde okutaliiwo naye tulowooza nti obwa kapiteeni bwa musajja mukulu Awucho Kalidi ayinza okuba nti ateekawo ate ekyenjawulo n'akuba nijje kuba kitwetaaga kyokka kyakuba nijje kasatu kiteeka ku mabbali omuwendo gwa goolo guyinza obutamatalinga ebibalo byonna bijja tumaze kukuba nijje singa kigaana ekyokuba nijje singa kigaana ebisigadde Mungu y'anaamanya naye nga mu bibalo ebingi Uganda buli lwebadde mu bibalo wabadde nga wettabbu y'amaanyi nnyo Bazizi Kayendo balaba Bakaliiso balaba nze ndowooza nti Ibrahimu Owen Kasule ne Kaliiso oyo gwolaba bwe kiba kyakuteekako ttabbo abalenzi nga Bobbasangwa ani awo gwenda baawo Yusufu kugamba ntunulamu nga feesi empya mweziri ezisobola okuba nti zisobola okukanga abasajja b'emijje naye omutendesi kyanaasalawo ffe tetuyinza musalirawo nti tuwe ono oba tuwe oli era tulinze bulinzi kyanaatuwa kyetujogera nakyo akawungeezi ka leero baakayo ajjuzza bagoolo ajjuzza buli kimu kyetutunulako tulaba nga terina bulwadde buga nti buno baatulangiridde nti mulwadde basimakula bonna gye bali so basajja mukulu ba Elvis Bomono bonna gye bali eyo bavis kugamba is spoiled for choice kati okulondawo kwa mukulu Micho yanatugamba nti nze ono gwengu wadde oba ono yansanyusiza mu training kati bisigadde tulinde nga ogwanalezinga olunaku olw'enkya nga tumaze okugulaba ku ssaawa ndoza n'emisanvu awo tujja kuda twongere okuba toki muzannyi ku muzannyi ani asaanidde okuba 3 kuba namba 3 aba 3 abaliyo lwaki sivaawo awo kubanga Awucho ng'oggyeko ekyokuba nti okyaya waali muleme gyali ate n'Azizi Kayondo gyali kitegeeza nti wabawo okulondawo okw'amaanyi ayinza n'okuba akalulu awo nvuddewo bwe tulinnyako ku nnyonyi oba tugenda kuba wali mu Bulaaya tena US Open zigenda maaso empaka ezo twagambyeko olunaku lwajjo nti Novak alina byakola bitambula bulungi nnyo yayingidde mu semifinals era emikisa egy'okweyongerayo gyeyongedde okuba nti gitangalira ddala ne mwana mulenzi Carlos Alcaraz Gafia naye amaze okuba nti ayitawo yegasse kwabo ndowooza Zivlez omusajja Omujamani yagudde mu gaapu ye gwe bakubye esayidi awo so nga ate mu mbeera yemu mumbere mtugambye nti olunaku lwaliro wajja kubaawo ndabiko wano twagambye kuno kuvinga zokuyitawo akaliza amaze okuba nti ayitawo kakati awo tulinze tulabe wakati wa Shelton agenda okutuuka ne Novak Djokovic ate ne Alcaraz agenda kuba atunka ne Medvedev era tujja kuga nti yenna n'abayiseewo awo abayolekedde okuba nti ate yitwalira US Open ez'omulundi guno nga bwe zigenda okuba nti zitambula bano bagenda kubeera